Kayanja abadde mukisa eri eggwanga lino. Abadde mukisa eri ensi yonna. Abadde mukisa eri Buganda. By the way kangambe nti abadde mukisa eri Buganda. Kubanga Kayanja musajja muki Muganda. Libadde pesa naku zo mbye emipiira tulina kye tuyite pesa. Tyo musajja alese pesa. Kati erimu ku pesa ekkulu eri ya Buganda abadde Kayanja. Niwankubadde Kayanja si muntu wakuvaayo ne yeteeka mu politics ne yeteeka mu byobwakabaka. But olina okumanya amapensa g'olina mu bwakabaka bwo mu nsi yo muki mu territorio. Kayanja abadde mukisa eri Uganda, eri ensi yonna, eri Buganda, eri abantu bonna abali mu nsi yaffe ya Uganda. Naye ekikulu abadde mukisa nnyo eri abakkiriza bonna abakkiriza mu kiki mu kitabo kino ngera bakkiriza ne Katonda ne Mukama waffe Yesu. Naye kati kyensobola okugamba nti Kayanja agenda kufuuka ekikolimo, ali kikolimo ekyamaanyi ennyo eri buli muntu yenna akkiriza mu kitabo kino. Setting up eno yonna emuliko olwaleero bw'ebanga ntuufu ne webanga nga si ntuufu, saidi zombi teri kiwonya mu Kristaayo butafuna kikolimo Kayanja. Why? Export TV to the world. Bannayuganda baffe abalungi tubaanirizaako era ne tubalamusaako okusinziira ensonda ez'enjawulo gye muli abali mu Uganda, East Africa, Africa n'ensi yonna otwaliza awamu. Bagiyita Export TV. Subscribing, commenting, sharing ku YouTube, TikTok, Instagram, Twitter na buli wamu wetuli. Amanyi omwana soda abe yakutte kamera tukutuseeko ensonga zino bulambirira. Twazze ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bano batambuza essente zeetolooza ensi eno yonna. Genda mu inbox mukole business, mukole transaction. Bagenda kukolera transaction ennungi ensufu. Tebakuseera nnyo ate sente zo zituka bulijjo zaagadde. Gwali South Africa ng'oyagala kusasula kyonna ky'oyagala osasula ng'okozesa sente via sente mobile money biki ebyo weekwata aba El Shaddai ba inboxing basasula simanyi masannyalaze DSTV yaka ebintu ng'ebyo bingi nnyo beekwate. Olwaleero waliwo abasalamu furniture nabo baatukubidde akasimu ne batutegeeza nti ebintu byabwe babyongezaamu omutindo ogw'amaanyi ate ku bbeeyi ensaamusaamu esoboka. Genda ekireka basangibwa kireka opposite Nabisunsa Girls. Ennamba zaabwe nabo osobola obbakubirako abasalamu furniture n'ogula kalonda yenna akwatagana ku furniture, bitanda, ntebe, dining biki mubimanyi. Gendayo abasalamu furniture bakukoleko. Gwe bagambe nva ku expo bagenda kuteeramu ka discount. Balina discount gye bagaba 30%. Ate basobola bitambuza. Nkomawo n'aba Info Trust. Musumba Yesu yeebaze. Amina nyeso. Obadde otubuzeeko. Jendi tuli mu kuyiriba nga omanye gwanga. Oba mbadde mu kisiibo. Kisibo kibadde ky'abasiraamu ekyakavaako. Temubakwatizaako. Tetwinangire gye tuyingira mu nsonga eyo. Sooka otegeeza abantu ka t-shirt ke weesaze ndabako. T-shirt eno eriko ekigambo Rama Mission Team n'ekigambo wano Uganda. Nekagamba say no to homosexuality. Ekigambo kino ekirala kiri Ezeekero 3:3 onyolo 8 okutuuka ku lunyiri olw'omwenda egamba nti bwe ngamba omuntu nti agenda kufuba oyo mulabula gwe n'otomugamba agamba ye waagamba ate gwe n'otomugamba kitegeeza nti ayogerera mu ffe baba abikulidde amaki baba abikulidde ekyama n'otogenda eri abantu abo bategeeza eri okufa kwabwe naawe olifiira wamu nabo. Bw'otolabula bw'otokola mulimu Katonda gw'agambye yagamba ayogera naye ayogerera muffe abantu be then gwe otogenda into the field okugamba abantu kiki Katonda kyagamba ku mulembe okuba ku season eyo naawe ofiira wamu nabo. Kale no gwe mulimu gwe okutambuza okusensitizinga abantu about ebisiyaga babiddukamu batya bajjayo matya abaana baabwe babasiyazi bakozesa ki. Kati tukwata information eyo gye tunoonyereza okuva mu ggulu ne gitunoonyereza okuva mu nsi ne tugitwalira abantu. Njegattako ntya Lama era mbasangawa? Lama tusangibwa otuuka e Kajansi. Abantu abasinga bamanyi Kajansi naye ekyalo kyaffe bakiyita Mutungo. Naye Mutungo olw'okuba tulina oweeruzira kati Mutungo oweeruzira abuzaabuza nnyo naye waliwo Mutungo ow'e Kajansi, Mutungo Kitiko okulira na Sena Hotel. Kati mu tawuni y'e Mutungo awo tusangibwa. Online biki ebimanyi kati ensi yagonda. Era ogenda olamba onyiga Rama Mission Team ojja kutusanga ku WhatsApp, ojja kutusanga ku Facebook, ate ogenda ku unique media ojja kutusanga, ate ogenda ku Export TV tubeerayo. Kati ffe tukola ne gundi nnyingi nnyo. Otusanze onoba ojja tusangayo. Nga bw'ogambye nti mmwe
mugamba bannayuganda to say not to homosexuality bwe bisiyaga etteeka lyayisibwa mu parliament naye nawulidde bagamba nti muzeeyi eyabadde alina oliteekako signature likole yalizizzaayo nakawulidde of course abantu tebannaba kukitegeera nti mu bantu abamu basinga okutegeera mu Uganda muno Museveni y'omu ku bo nti etteeka erirwanyisa ebisiyaga abantu baliva kubanga abantu baguza president ideas nga baagala omutomeza kino tukiraba mu Bible nga batomesa nnyo bakabaka ne baani bonna kati n'abantu bangi bakwata story n'ebisiyaga baagala okutomeza president nti mu mateeka gano ge baali bakoze temwalimu escape omuntu singa ayagala soda kubanga soda obisiyaga si muntu keera n'amenya ennyumba y'omuntu si muntu keera n'akola ki ebisiyaga sitaani akema mpola ng'akozesa obulimba ensi bweteekawo tolina buyambi ensi eri mu bwavu biki politician kubanga nakugambako noga nti abamu ku bantu abasinga okuwagira ebisiyaga bakulembeze saakikugamba negamba nti abakulembeze batambuza enjiri enfu ate nga boogera ekintu ekirala batambuza enjiri nga bagiyita change tunoonya change naye ate ne bakozese olulimi olufu nti omuntu ajja okugamba nti tugenda kutandikawo change ajja avuga zino eziriko binkoni biki byonna byonna naye ate yena akugamba nti gavumenti yene tufuze bubi obunaku bungi nnyo bane tunoonye change nalema okugamba ekintu ekituufu kati neyagala tekiŋŋaana kubuusa nti gw'oli munnaku bubuuka kati anti nakugamba nekugamba nti omuntu yenna bw'oluuzinga essuubi abayina essuubi bakufuula ewiponi ey'okukozesa kakati tubadde wali eri nti pulezidenti bamutomeza batya pulezidenti bw'abagendayo bano abantu batwala bizinesi naye bizinesi eno olw'okuba pulezidenti agenda ogitula munaga naye omuntu yenna ayinza okuba nga yayingira ebisiyaga ngaotugambye nti kubanga ebisiyaga mwoyo sitaani naye watya nga ayagala okuvaayo yennenyagayo bannaye ntegedde amazima eyanyingiza ebisiyaga nga bateri ssuubi tegedde nti essuubi gyeriri kati njagala kuwanika kuvaayo anaakolanga atya kubanga amateeka agakwata kwalemeddeyo n'asazeewo kino akifuula omulimu go weegali naye ate omuntu wagamba nti mpanise oli muyeekera nakikugambako nekugamba soda Museveni muyeekera naye ekigambo ekyo ekikulema okuvuunula okitegeera omuyeekera akimanyi nti mu lutalo waliwo abantu abagamba nti tufe tukyalwana ne mubakuba amasasi naye waliwo abagamba tukoze tutya tuwanise era bali ne mu gavumenti ya Museveni bw'otunulira ebyafaayo nga baweereza naye nga baali bayeekera baawanika buwanisi era abayeekera bonna abakyuka bangi ennaku zino waliwo omusajja ono yakafa ani ono Gwanga Kasire Gwanga bebamu ku basajja badde basinga okukyakalira mu gavumenti eno niti yali wa Museveni waliwo n'akaama ke bankuba nti ne munnaffe ono Saabalamuzi Owiny Dollo yali muyeekera bonna baali bayeekera naye we bavayo ne balaba omusana ne badda ku sayidi eno ne bawona kati omuyeekera yenna akimanyi nti mu lutalo lwonna lw'olwana wateeka okubaawo abantu awanika ne baga nti fe tusazeeyo tukole tutya tuveeyo abange teriiyo ba NRM abawanika okuva mu ne bagenda mu nuupu teriiyo banuupu abawanika bulijjo ne bagenda mu NRM kakati omusajja oyo muki muyeekera kyava abagamba muzeeyo ensonga ene mwansi munteeremu engeri omuntu singa anaaba yeesaliddewo nti ebisiyaga mbivaamu nze kankomewo ku sayidi eno ng'ayina eddembe lye litamusiba kyebazeeyo okukola tulina mukadde waffe manyinyi amateeka era yali ateekateeka batwala mu mbuga abayisa etteeka eryo n'agamba etteeka baalitwala ku speed mangu nnyo etteeka nga linayisibwa beetaga ne bagenda mu bantu ne beebuuza kino kinaakola naye tewaali kwebuuza bo baleeta tteeka mangu ago balitutte mu paliyamenti baliteesezzaako lifulumye balisindise wa pulezidenti naye musumba ekyo si kyekikulu tuddeko ku ludda lw'ekkanisa ebimu ku bisiyaga sitole gye yatandikira n'okubeera ey'amaanyi naddala mu kkanisa ku mukadde waffe owa Miracle Center Musumba Robert Kayanja simanyi oba ndi mutuufu bwe njogera bwe nti oyo si yasookeddwako bantu bangi bazze basookerwako bati tugambe nti eno y'engoma ennene yasinga okuvuga eri abasumba bangi be batwalira mu ttuluba ly'okulya naye ono yasawundi eno engoma eyasinga okuvuga ennyo ate kino tujja kukyogera leero naye nja kukubuulira lwaki era evuga nnyo tukole bwe tuti briefly tusooke tuddeko emabega kuggwe ani Pastor Kayanja yaani Pastor Kayanja nyinza okugamba nti musumba musajja wa Mukama ate omusumba
ebingi ennyo sinza kugamba nti azaalibwa Gindi oba azaalibwa ki, naye ekyo kyokka kye kisobola okumunyonyola nti omusajja wa Mukama atutte emyaka 10 nga oba 35 oba 4 nga Katonda amukozesa ebyamaanyi n'ebyekitalo mu ggwanga lyonna, mu nsi yonna, si mu ggwanga lyokka. Bino kibiyinza okwogera Kayanja gwe nga gwe abadde amufollowinga mu layini y'obuweereza, mu layini y'ekkanisa, by'omumanyiko byakoze eri eggwanga oba n'abaweereza? Kye nsobola okugamba ku Kayanja nti y'omu ku basajja buli muntu yenna bayinza okugoloka nakkiriza nti Katonda muggulu mwali. Ekyo kye kirimu ku kirungi kye nsobola okukkiriza ku ye, nti engeri gye yeewaayo ne Katonda engeri gy'amukozesezza y'omu ku lolo modo omuntu gy'asobola okukkiriza n'agamba nti ddala ddala waliyo Katonda, ate era y'omu ku bantu boyinza oga nti waliwo abasajja ba Katonda, kubanga kubeerayo Katonda kyangu naye n'okubeerayo abantu baani ba Katonda kirala. For example nti ye muntu abadde akolerwako noga nti kino ekikoleddwa abadde Katonda, naye yennyini nga kalakita ye ng'ey'omuntu n'olaba nti ayina obudde bwe bwawaayo n'abeera ekifaananyi ekikulaga nti omuntu wa Katonda alina kufaanana bw'ati. Ebyokulabirako bantu bangi nnyo abayise emikono gye ne basucceedinga mu bulamu, nti ekyo omuntu yenna mu bulamu kyasobola okuleka nga tekigenda kuvaayo ye legacy, nti waliwo omuntu asobola okwogera n'asinzira gy'asinziraga nti nze singa teyali muntu oyo okuzaalibwa okubeera mu nsi nandibadde siriiwo, sandibadde bwe nti. Kituufu Katonda soda ayinza okuba yakumanya, naye n'omuntu akukwatako bw'ati, omwana bw'azaalibwa ekituufu aba wakutambula, naye ate bana bamuwa omukono bakulu nnyo bamuga nti tambula, soda tambula, webale nnyo. Kaakati y'omu ku bantu abasinze okubeera ba great men of God abakoze omulimu ogwo, nti ya nnamba y'abantu nnyingi esobola okuvaayo n'egamba nti omusajja ono yatukomako ettuuka gye tuli. Bw'otunuulira okugazibwa kubanga mu nsi y'omwoyo emu ku tageti eya Mukama waffe gye yalekera abayigirizwa nti kwe kutwala amawulire gano ne geetoolola ensi yonna. Bw'oweetegereze kyakimeka obuweereza gye butuuse, naye nga kuva mu kirooto omusajja ono kye yakeera enkya n'aluta n'akkiriza, otunuya nti omulimu gubadde gw'amaanyi. Kati katugende ku kintu ekikyali awo ekikyali ekipenyu. Kayanja ennaku ezo nga gavumenti, abasajja bammwe ba gavumenti, abakulembeze bammwe, lwaki ogamba baffe anti guli muna Uganda abasajja baffe abamu be twawa n'obululu nga bali mu kubba bintu byaffe ebiyamba abanaku ddala nti bali kubba amabaati, kuba kubba amabaati tegedde baminisita abafuna ssente eziri wakati w'obukadde 5 per month. Waliwo minisita yatugamba amabaati yageekangira wakanga eddalu n'okujooga bannayuganda abantu abo abantu abo nga bali mu kubba ensi, ng'ensi eri mu kufa ekkalamojja, ng'abantu bakaaba enjala bafa, ennyumba zibambuse. Omuntu omu omusajja wa Mukama yakeera ku makya n'akwata kikyali n'alumba teritole ennamba eyago n'agitaasa n'agibbula okuva mu njala. Ekalamojja kati ebirungi nga minisita w'Ekalamojja omuntu eyali omunaku ennyo ne yeerandiisa mu ngeri ennungi n'atuuka Katonda n'amubotolera. By the way, n'asaba n'okusaba omuntu oyo n'atuuka n'akola si ye yabba, naye waliwo ababeri emabega ababawaliwo, naye n'atasobola kuwakanya bubbi obwo, nabba nakati ng'ali mu kkomera. Kayanja yali alowooza kimu, abantu b'Ekalamojja bayinza batya okuwona okuva mu njala. Nesooka tulindewo kati Musumba, mbadde njagala tukubire mu ttooki kati nnyo tetujalanda nnyo ki ekisumbuwa Kalamojja. Kalamojja baagiterawo minisitule ennamba, n'eyagisookamu yali mukyala w'omukulembeze mwami mukyala Janet Kataha Museveni, n'era embeera n'esigala. Minisitule yeekola ki Kalamojja? Kalamojja ekyakaaba bwe Kalamojja ekisooka, Kalamojja twagala tujja kuddamu tujje nga tulina obukakafu. Kalamojja ebyokubba gyebiri baliwo bingi nnyo ebyokubba, that's why buli kaseera bakulyetinga tugamba Kalamojja eringa Kongo, kubanga kakati kankugambe singa Kalamojja yali eri ku mutima nnyo gw'abakulembeze teyandisinze Luweero. President Museveni gye yalwanira ewaffe, lwaki tulina waliwo oliddeko Minister of Luweero? Lwaki Minister of Kalamojja ayagala nnyo abakalamojja?
waliwo setting waliwo ebyokubba ku bakalamoje betujja kujja tukole program ya ekyokubiri ekyokubiri emundu bazijjawa kakati waliwo tunajja kusolya kalamoja naye nze kankulekere kimu obadde oyina ekibuzo kigamba lwaki kalamoja teva mu mawulire temu bubi kalamoja eyina ebyokubbibwako biki bingi kati abagisetting okugibbako ebintu bakyagitemera engeri naye nga sigamba nti bateekayo minisita kubanga kalamoja eyina minisita mulamba yandibadde tekaaba bayirewo ogambye nti yalinako ne minisita nga Janet Museveni kakati mbuulira kiki ennyo kye bandibadde beetaaga nga balina omuntu afaanana ng'oyo kalamoja yandibadde ekomawo neetukaabirira nga ye minisita wa kalamoja ate kalamoja neekomawo neetukaabirira agenda gy'ava oba basobola okuvayo ne bakaaba gyazaalibwa nga si minisita waayo waliwo azivaayo n'akaaba kitegeeza singa minisita of kalamoja yali eriyo okuyamba bakalamoja singa tebakaaba naye minisita of kalamoja eriyo olw'ensonga endala ezitujja kujja tuzoogereko. Amina. Tudde ku musumba Robert Kayanja. Briefly byakoze byonna oyinza statement ki eyinza okugattaganya n'ogikola briefly ng'osobola okwogera Kayanja statement gy'osobola okwogera ng'ekimala Kayanja bwali n'ebimwogerako kati. Kayanja abadde mukisa eri eggwanga lino abadde mukisa eri ensi yonna abadde mukisa eri Buganda by the way kaŋŋambe nti abadde mukisa eri Buganda kubanga Kayanja musajja muki Muganda libadde peesa ennaku zo mu by'emipiira tulina kye tuyita peesa ti omusajja aleese peesa kati erimu ku peesa ekkulu erya Buganda abadde Kayanja niwankubadde Kayanja si muntu wakuvaayo neyeteeka mu politics neyeteeka mu by'obwakabaka but olina okumanya amapensa g'olina mu bwakabaka bwo mu nsi yo muki mu territorio. Kayanja abadde mukisa eri Uganda eri ensi yonna eri Buganda eri abantu bonna abali mu nsi yaffe ya Uganda naye ekikulu abadde mukisa nnyo eri abakkiriza bonna abakkiriza mu kiki mu kitabo kino ngera bakkiriza ne Katonda ne Mukama waffe Yesu naye kati kyensobola okugamba nti Kayanja agenda kufuuka ekikolimo ali kikolimo ekyamaanyi ennyo eri buli muntu yenna akkiriza mu kitabo kino. Osobola okukkiriza olambululemuko kati ni kuba kati eri oba otulekedde nga question marks kakati kiki enyenda okugamba lwaki afuuse ekikolimo ekisooka leero njagala tukwate owulire ensonga zonna ezibaddewo abantu bona bamugolokeddeko bawulidde biki byonna sizze wano olwaleero kumudifendinga nedda nze siri mwogezi wa Miracle Center by the way nze mu bulamu bwange ne Kayanja simumanyi naye nali mulengeddeko nze n'okulaba ku Miracle Center okugendayo nali ndi mu byabusuubuzi bwange ondi nenga naye banna lwaki sigenda kunira omwana ne muge nimpita Lubaga wano Miracle Center mugiwulire eri Lubaga eri sayidi ki omwana ko ngayi togimanyi weeri nti nvuga ne tugenda nangamba wakkirira awo yiri situukanga wo simumanyi simulamako naye manyi byakola ki mbadde manyi atusindikidde agent kujja kulwana kino ekigenda mu mawulire nti kyembadde njagala okuleeta soda ensi etegeere lwaki saagala nnyo okusooka kwogera ku bantu abansi abatakkiriza naye njagala okwogera ku sayidi y'abakola ki y'abakkiriza lwaki Kayanja afuuse ekikolimo esetting up eno yonna emuliko olwaleero bw'ebanga ntuufu ne bw'ebanga nga si ntuufu sayidi zombi teri kiwonya mu Kristaayo butafuna kikolimo Kayanja why kiri bibirikale Bayibuli egamba mu Koseya 4:6 nti abantu bange bikkulayo 4:6 abantu bange bazikirira olw'okubula okola kutya okumanya okyuseeyo gwona oba omujulizi nti byetwasomye byetwayogedde bye bituufu zomanyi Bayibuli Katonda yanyamba nagiteeka mu mutwe kati gwe bikulaawo nyamukaaga oyina gundi oyina kati Bayibuli ega nti abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya naye nange bazikirira nange nja bagaana okubeera bakabona bange bwe bagaana okumanya kitegeeza nti okugaana okumanya soda si provision y'amagezi nti eyabula naye gwe soda gwokeera ku makya n'ogaana okumanya weekuli Katonda yakuteekawo kuli available
kubanga manyiwe nefula atamanyi ekyo kinteeka ku safe side ne ngambo wa ata atamanyi bamunzi kiringanga example nungi Uganda ya setting amateeka gagifuga gogoloka nogamba banne nali simanyi nti kiro kiri bagamba kutamanya te mukugisaako mugi era nga mateeka mangi agali mu ggwanga lino nga tetugamanyi buli mukristaayo yenna tulaba soda tuwogera naye kino ekitabo ky'abantu bonna abakkiriza mu Kristo kino ekitabo kyammwe bw'ogaana otegeera amazima agali mu kitabo kino eggulu terigenda kusonyiwa wadde eddakiika emu bwe riti kubanga kyo ekitabo kibadde weekiri nga oli nakyo egambye nti abantu bange ekibazikiriza enkya n'eggulu kubula kukola kutya naye bw'ogaana okumanya nange nja kugaana okubeera kabona kwe kukeera soda n'ozuula ki Katonda kye yakutonda okubeera kati gwe soda wakola n'owezuula nti gwe Katonda akuteekawo obunyise information ng'okozesa ekyo ekiri ku ggwe nze sijja kukwata kazinalo kano genda kugula kamera kubanga si gwe mulimu gwange ogwaye gwakwogera ogwa soda yategeera ekirabo kye kwe kunoonya aboogera n'abawa platform kwe kwezuula otegere kyegambye kakati bw'ogaana okumanya nange nja kugaana okubeera kabona okufuuka omuntu w'omugaso nga gwe soda aleeta abantu ne tujja ne twogera ebigambo eki ndikugaana ojja kusigala eyo nga soda olina amagezi ga media naye ng'oliwo olima mboga zo ate nga ne mu mboga gy'olima tolinaayo mikisa ab'emboga balala okuyitibwako kuli walala kitegedde tu bwe ekyo kubanga oganya amateeka gange amateeka ga Katonda ge galiwa ogajja mu kumanya mwe muva okutegeera amateeka ga Katonda kakati amateeka ga Katonda yali atukola na buli kintu yakiwa yakiruŋŋamya abasiraamu balina ekigambo ekisinga okunyuma bagamba nti Allah yaluŋŋamya ebintu omusiraamu agamba nti Allah buli kimu yakikola ki yakiruŋŋamya Katonda yaluŋŋamya buli kintu kubanga yamanya tujja kubeera ne conflict fe tuli bantu bw'anaaba kuyisa soda bintu bingi bijja okuggwako ensonga lwaki nkugamba essizzewo okuwana okukoleeza Kayanja asobola okuba ebyo twogerako obuulyawo nga bituufu oba si bituufu simanyi naye yaluŋŋamya ne weba bituufu ne weba nga si bituufu ku muntu afaanana nga Kayanja buli muntu yenna ng'akkiriza nti Kayanja ali anointed by God yali akozeko ebintu byonna eby'obwakatonda ng'osobola okukikkiriza ng'osobola okuyimira n'ogamba nti nzikiririza ddala ng'omusajja wa Katonda bino bigenda okugayidinga tubisome biri wano mu kitabo Samwiri ekisooka Samwiri ekisooka 26 olusa okutandika n'olunya olw'omusanvu nkansome wano awo Dawudi ne Abisaayi ne bajja eri abantu ekiro awo laba Sawulo ng'agalamidde yeebase munda w'ekigo eky'amagaali effumu lye nga lifumitiddwa mu ttaka ku mutwe gwe ne Abiyeeri n'abantu nga bagalamidde okumwetooloola awo Abisaayi n'agamba Dawudi nti Katonda agabulidde ddala omulabe wo mu mukono gwo leero kale nno nkwegayiridde mufumite n'effumu okukwasa n'ettaka omulundi gumu so si mufumite gwakubiri awo Dawudi n'agamba Abisaayi nti tomuzikiriza kubanga ani ayinza okugolola omukono gwe ku oyo Mukama gwe yafukako amafuta n'atabaako musango question waliwo akabuuza ani ayinza okikola oba ni yali akikozeko n'atabaako musango Dawudi n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu owulya wateekawo n'engeri wadde onaali kubanga ono omusajja aliko omusango naga nti nga Mukama bw'ali omulamu n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu Mukama ye yalimutta obanga olunaku lwe lulituuka okufa obanga aliserengeta mu lutalo n'azikirira n'agamba nti story netandika nga Dawudi kabaka wa Isirayiri asooka manyi abantu abasinga batamanyi nnyo Bayibuli bamanyi nti kabaka wa Isirayiri asooka ye Sawulo ni mu actual sense okuva eri Katonda mu plani y'obwa Katonda kabaka asooka wa Isirayiri ye Dawudi oli yali bantu be bawaliriza Katonda n'abaga kale kiki ekikolimo kibawadde naye kabaka okuva mu nteeseganya za Katonda n'okupulaninga kw'ensi ye kabaka asooka bamuyita Dawudi wa Isirayiri kabaka bono bwamala okubeera anointed okubeera kabaka yasanga kuliko omusajja gwe bayitani Sawulo era Bayibuli esomesa nti omwoyo wa Mukama n'ava ku oli najja n'atwa oli we yamuvaako n'alinnyako omuzimu omubi ono n'alinnyako omwoyo gw'okubeera kabaka
soda kyatwalira kabaka Dawudi emyaka 40 ng'ayigganyizibwa ani Sawulo ng'amugoba ekiro n'emisana. Naye olunaku lumu we tusoma story eno, Dawudi yasanga Sawulo nga yeebase n'ejje lye lyonna nga lyebase. Naye kino mu actual sense omuntu yenna ayinza okira nti this was big opportunity okutta kulonda. Naye Dawudi ng'omuntu eyakkiriza okumanya, eyategeera Katonda n'akkiriza n'okumanya Katonda n'ategeeza ne protocol ya Mukama, n'agamba kubanga n'enkima erina amagezi. Enkima bw'oba ozitta ng'ozitega eddagala n'omala oddira amenvu, enkota y'amenvu n'ogitwala mu kibira n'ogiteeka awo, enkima z'okulya nega wano waliwo ebitooke biri sayidi ki? Tewali. Enkota y'ettooke esobola etya okubeera mu kibira? Kano kakodyo kakututta. Enkima obukima nedduka. Ente ng'ogitwala ng'eri emmere y'abendi ng'egibba. Ente engeri gy'eryamu omuddo ogw'okutale siiwe eri amalagala. Amalagala egakuula weetuna n'esayidi n'emagamaga. Kubanga ekimanyi kino kyekola kiki? Kubanga erinamu amagezi ga senses. Kati Dawudi ng'omuntu eyasoma ategeera eyakkiriza Katonda n'akkakkana wansi n'ategeera n'ennono z'obwa Katonda. Agamba kino si kya bulijjo, Katonda nkema bukemi. Bano okubeebasa otulo ayagala alabe mu bbanga lyennyigiriziddwa nkyasobola okugumiikiriza. Omusajja ono annyigiriza emyaka gyonna ne tanzise, emyaka gyonna ng'obye ne tankutte. Akolaganye ne mutabani Mukama n'amussaako ekisa n'afuuka mukwano gwange nga yambulya n'ebife ewa kitaawe. Ng'ate Sawulo yagambanga mutabani we Nasani n'amugamba nti oyo gw'obeera naye yagenda okutwala obwakabaka bwo. Yes, amugamba nti bino byolaba nnwana nze ndabeera dda kabaka, ntebe nagituulako nteekerateekera gw'oli naye ye mulabe wo. Naye kisa Bayibuli nti Katonda n'agatta oli n'oli emitima n'agiteeka ewantu wamu. Kakati ku story eno Dawudi alinga afunye opportunity, era omuddu we gwe yagenda naye, omusirikale omu gwe yagenda naye, kuba alina amagye mangi n'atuulamu ono n'agenda naye, amugamba nti Mukama wange kino tukirabanga nako, tufumite omusajja ono effumu nga tewali nakuddamu na kunyega, difumite liyite namu dikkene wansi. Tetuulabanga ku mukisa gufaanana bwe gutyo, kino Katonda akikugabudde. Era yamugamba nti Mukama Katonda wo mulamu, atandika nakungiriza Katonda mulamu. Njogera ya bulijjo olonze ekyapa mumanya. Mukama akuwadde soda, Mukama akujjukidde. Ono fumita n'effumu liyite mulikwate neki. Dawudi n'ajjukira naga n'amugamba mwana wange ono omulaba kanyumidde nnyo, ono omutunako ono eyeebase ali anointed by God. Ono amuyigganyiza emyaka 10 emeka. Ali anointed by God. Teri muntu yenna eyali akikoze ku muntu ali anointed n'amuteekako omukono gwe n'atafuna kikolimo, tekibanga nawo. N'amugamba nse kati kankugambye, Mukama yennyini bw'aligera ebiro bye eby'okukomekereza kw'omusajja ono alimutta. Ye yennyini alimutta. Guliba mukono gwa Mukama gwe gulikola ki? Gwe gulimutta. So si muntu. N'avaawo. Naye ng'omusajja y'omu, era wenkuddirayo n'enkujjukira ne Samwiri eyamuyiwako amafuta. Omusajja ono lwe yakola obujeemu nga bamutumye okuzikiriza ebintu byonna Mukama ng'amugezesa reviewing obubi bwe eri Isirayiri. N'agaana okukola Mukama kye muga. Samwiri yanyiiga nnyo. Samwiri bw'amala okunyiiga n'abubuuka nnyo naga, olaba kyesagamba lwaki woggondedde Mukama. Mukama nakka n'agamba Samwiri, lwaki gwe okunyiiga okusinga nze? Lwaki gwe okunyiiga okusinga nze? Kubanga Samwiri kiki ekimunyiiza? Samwiri yali muntu. Samwiri yakimanya nti ono omusajja si muyite wa Katonda, era talikola bya bwa Katonda. Kati yalina bayasa eyo n'asalawo asala omusango. Mukama nga tannaba kwogera kw'ono yakoze ensobi, yasooka ku mutabani we, lwaki gwe okunyiiga okuyita ku nze? Oyagala okwonoona olwono? Nategere kyegambye. Kakati omusajja ono Kayanja, tuddeyo ku Kayanja. Buli muntu yenna ndaba mu kamera eno, mulokole, omuprotestanti, omuki, ng'okkiriza mu Kristo. Era ng'okkiriza nti Katonda waffe si bbaala nti buli omu ayagala nga bw'akola ki, bw'ayingira. Anaanya n'azza okwana n'akola ki. Katonda waffe ali smart. Kugambye Abasiraamu bagamba nti Katonda
yalungamya Katonda ffe yalungamya buli kintu buli nsonga egwawo yagyogerako kubanga n'abantu be yayita okwogereramu bantu nga by the way n'abo bonna boolaba abo bamwogerako babbi mu ngeri ez'enjawulo ate nkulimbye abalala ojja basanga babba sente za nfuuzi tokola tewakyali muzungu tekyali muzungu ajja mu Uganda nga abazungu abajja mu Uganda okuyamba ebya siriasi bafuuka battiribwe bati lwaki baawolota ebirooto mukama n'abajja mu nsi zaabwe bajje bayamba abanaku babagenda okuyamba bayamba soda wera azimbye amasomero bonna batyabo webale nnyo masomero biki omuntu amugamba ogenda kuŋŋaanya abaana batalina bayamba akusanga ozimba ki waliwo neyatugambye munfunireyoko omunaku omu jasa ategeeka nyeebwa abo kati gwe gambye abo genda obanoonyerezeeko abo bonna abagolukera Kayanja babi obanoonya n'ogamba noonyayo abantu 8 ku myaka gy'amaze ng'aweereza abantu 8 bajja ne bagamba nti oyo omusajja eyampa omukisa okufuuka kyendi tosobola balaba naye genda onoonye ababakaabanga bababbi minisitule ze babbye ze basudde ne zitadda mu Uganda ne banyiga ettima mukama nagaddayo mu Uganda gasiddayo aba Infotrust Property Consultants bakadde baffe basufu nnyo mu nsonga za properties ng'amataka bagagula ate bagatunda basobola okuyambako okutereeza enkayana ku ttaka lyo nga bakuwa amagezi ag'ekikugugu n'okuwa abanakuyambako baloya ababitegeera okusingako ku ggwe beekwateko basangibwa mu Kampala waneeno mwe bakolera bizinensi zaabwe beesigwa ennamba zaabwe ziri awo batuukire bagambe envudde ku export services zitambule bulungi nnyo mwe bannaffe abali ebweru w'eggwanga batulabira eyo mulekere okutereka sente zammwe ne zibbibwa tereka n'aba Infotrust kasazi koona omwaka bekapa bagenda kuteramu amagoba naawe weeyagale ate nga sente yo eri safe mukadde wange akubagulizaako oyagala wambazzi dukambiro babbi beenoonyeza byabwe tu njagala okugamba ekigambo kino kati katukyogere n'endiga ezibawuliriza ababakkiririzaamu kubanga kino akavuyo ke bagezaako okukola tekazikiriza bo already bali mu kibi kyabwe naye waliwo omuntu atamanyi kubanga bano babimanyi byebakola bino byetwogera babimanyi bano bolaba bajja emikono gyabwe bino babikola ki naye bwe baamala okubaako we batuuse ne baweta okuva mu kisa kino yensonga eno gye bakola ki n'ebino babimanyi naye waliwo mukazi wattu alina ka smartphone ke wali oba bituufu oba si bituufu naye omusajja oyo nze musuma wange yakyogeddeko oyo kakyogera nange mala kiba kyekyo nange nkakasa omusajja oyo ali mu kwambala ekiki olwedde abadde anoonya zino kanisa zolaba abantu bagenda soda bayina ebizibu bayina obubaka bwe basuubira nti bagenda busanga wa eyo gibalazi basangayo olutalo olw'okulwanyisa omuntu omu naye ng'ate ono alwana ayagala gwe gambye nti buli muntu yenna wabulwa amagezi g'okutegeera gano bayibuli gegambye ayina amagezi akozesanga weaponi okukola byakola ki byayagala bayogera ekigambo kimu mwe nomuteekako nomubeera 12 pasita agambye yes ku ssimu yo kumba oguze data wa 12 oyambadde ekikolimo kyotomanyi obadde n'akakolimo kano akewabagamba nti awali omuka tewabula muliro naye webasonga wekyabikira kakati wuulira soda Kayanja kaabe ng'ali ebisiyaga Kayanja kaabe ng'awaayirizibwa buli muntu yenna ntunudde mu kamera ng'okkiriza mu kitabo kino ng'oggyeko abasamize n'abasigadde ng'okkiriza mu bayibuli n'omala oteeka komenti yo yonna ku Kayanja komenti yonna obanga abirya naye balikeera ku makya ne bagamba nti abirya naye nga gwe wamuteekako komenti yo oyambadde ekikolimo ekyo ekikolimo kikugwedde ogwo si buvunaanyizibwa bwo obwo si buvuna bayire kagambe Kayanja ne wakeera ku makya ngali ebisiyaga tekimujjako keera ku makya n'akusabira n'owona Katonda akikonde ekirabo wulira ekirabo Katonda kyawadde omuntu ne kalakita y'omuntu n'enneeyisa y'omuntu bintu bibiri byanjawulo bisobola okwatagana nga te bayibuli etugamba ekitangala tekyegatta na kizikira kati kino kya mwoyo nnyo kino kya mwoyo nnyo kanti kugambe Katonda bwakeera enkya ku makya n'ayita omuntu n'amugamba nti genda okole omulimu guno n'akeera ku makya n'ava n'ajeema mu kugenda mu kintu ekyo kyabadde Katonda yamuyita okukola
kino kikatonda kiyamuteekako nga ekirabo kimusigalako naye ate yena asigala kubanga ekitukozesa Pawulo agamba bw'ati nziruka emisinde gino nga neegendereza si kubanga ntwala abantu abalamugunze ne situuka kitegeeza ki nti omuntu asobola okuba nga akyatwala abantu nga abayingiza eggulu kyokka yena atalikola ki kubanga empeera ya buli muntu yenna nga amaze obulamu buno kuyingira ggulu buli mukyakolerera kati omuntu omu okola ensobi ye kujja ku ggulu so tekujjaako Katonda kyakola ki ne mukadde waffe Musa yatuuka mu nsenso naye nga te abantu yabasongerayo n'abagamba yiiri wali otegedde ate nga bajja wala n'abasongerayo ne bagikola batya ne bagiraba ne bo ne batakola batya yina atatuuka by the way Katonda yamuggyako bujja kirabo kyakunyumirwamu ku nsi yasuubiza namuga kale jangu mugulu naye ensobi yo ekulemeseza okugikola ki okugituukamu kati abantu twagala tubasomese bategeera amazima agali mu Bayibuli. Yesu yagamba bw'ati nti bwe ndiba ntudde ku ntebe y'omusango abantu bangi bagenda kujja nga baga twakola bino bintu byonna mu linnya lyo ebyamagero n'ebyakiraga mugende erimu abajeemu wulira tagamba nti temwabikola mu linnya lyange naye mugende erimu abajeemu bino mwabikola yes ne mwagana okutambula nga bwe nabakola ki Yesu yagamba nti abafalisaayo byonna bye boogera bituufu era bwe babagamba mu bikole naye tomukola nga bye bakola batya kitegeeza nti omufalisaayo bayogera biki newankubaddeyo ebikolwa bye biki abantu balina okuyiga ekitegeeza Kayanja ekirabo kye either babikola oba kiki Yesu soda kugambye nze siri mwogezi wa Kayanja naye nzize kwogera Bayibuli kutaasa namungi w'omuntu afiira obwerere ng'afiira mu ntalo z'abantu abali mu bizinesi zaabwe atalina kyamanyi ali innocent ali awo alina kasimu yakagula akasimu ke ka mitwalo 15 yakaguze n'etaano ku muntu ali awo alina buddata bwe mukazi watu munaku alina n'ebizibu emizimu gisirwa gimukulukuteneko kakati avudde ku lugendo olumujjako emizimu ali ku lugendo olulwana n'abantu abasucceeding edda ne bava ne mu kisa kya Katonda ate nga nabo babbi tujja batunulako bonna batusomero batutunzemu Musumba ng'ovudde ku kyekikolimo nze akirabye kyenfuna mu nze nga nze omuntu personal naye nga ye ekkanisa nga yo institution naddala ey'abalokole zino entalo zigirekawa kusikaŋŋana ono alya ono talya ono italya ekkanisa ya Kristo egoberera enzikiriza eyo esigaddewa by the way Thoda eno program namba tujja kumpa obudde tugikole ekkanisa eragawa naye omulabe yasooka okulumba ekkanisa Mukama waffe wotuna byetukkiriza tuddeyo ku magezi kikyetukkiriza Bayibuli egamba nti kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu bakola nga bali watya wamu bwe bakolera awamu ne bakola amaanyi gano omwoyo omutukuvu Mukama waffe yabeera ku nsi emyaka 3 mu mubiri omwoyo omutukuvu yakamala emyaka 2023 ng'atuula muffe ng'agumiikiriza obubi bwaffe n'ebisigadde byonna oli atugumiikiriza ku myaka 3 kubanga yali atupreparinga kutuwa ekintu ekituufu naye nga bakulaga nti eno eri wanu n'ensi gemaanyi gaabwe ge baakolerangamu n'aleka nga atusibye wamu n'atugamba nti tujja kusomesa ekyawandiikibwa ekyo ekigamba nti tulina enjawulo z'okuweereza naye ffenna tuweereza mubiri gutya soda nga bw'olaba akagere kano bw'oba oyagala okumanya obulungi bw'akagere kano nga bakatemi nti akagere kano ka makulu nnyo ku mubiri ojja kawulira nga kulumira omutwe gunuma kikyakagere kakati ekkanisa ya Kristo bino byekola sitaani ke kakodyo yakola abalokole n'abagamba buli omu alowooze nti wanjawulo nnyo buli omu alowooze nti alina kyakuŋŋaanya n'obabuuza mukuŋŋaanya abantu mbatwalawo kale bano abasajja abamu abatusinga n'okutawaanya ekkanisa ya Kristo abagikyamiza kubanga si bonna ekkanisa ennungi gikyaliyo abalokola abadina endowooza entuufu bakyakola ki naye waliwo bano abatukulembedde bano tujja kwogera kuba nange batya bubakoonaku nange mbakola ki ogamba naawe eri okulungamyawo tukanogamba nti waneno kaninye ku kyawakati era kati njogera nchola mbogera mu ttaamu naye batyo bakoonako abamu naye kati singa obadde ongambye okwogera nga kuyiga nandigambye oyiga mufere lwaki simutya kubanga taliiko kikolimo yanti agamba mbizaayo ate Bayibuli egamba nti mzimu gigobe gisindike mu nsenyi enkalu era ne Yesu nawanyumya nangamba nti yiga ali mutuufu naye nange mubuuza ekibuuzo nga mugamba sebo sigo owandiika mu kirabo kino ate yagano salira omuntu omusawo nedda musalidde guliwa nedda kino kyogamba nti mufere ngambye titi byakola si bye bino bye tukkiriza
nze byenzikiriza si byakola ki simusalira musango wadde mbokole kubanga ne mama Fina ne wakira enaku ze mama Fina mu kigambo Yesu tekikyamuva mumwa nisinakkiriza nti byayogera ku Yesu why kubanga akyayina essabo eyumba simusalidde musango ira n'abalwadde ne bajja naye ennaku zaga Yesu mbeera otegedde naye simusalira musango kubanga ye musaboli mpaka lwalikera n'agamba nalokose n'atuddeesa okubeera omulokozi wange ate ne musanga ng'ayita emiki n'ennaku ze mama Fina ekigambo kya Yesu kikyamuva mu kamwa n'okuyamba by the mama Simi asolose okwaya abantu mu ggulu era abantu bangi bajja kusaba mama Fina ng'atudde mu ggulu beewuunye mukadde wange Nambozi yagamba waye agamba papa Museveni waba wamusanga mu ggulu ng'agenda mu Geyena eri abalozi agenze mu kifo alimba kubanga era ne Nambozi naye mwagala nnyo omukyalo oyo munabyafuze mulungi kubanga bavudde babagala naye bonna aziro ng'asa akyali mu kye bayita politics kulimba kubanga bantu abamu badde balemeza abantu mukomera ze nabeera mukomera soda nakunyumiza obujulizi bwabwe komera inja kuba program nabeera mukomera for 7 years manyi kiki ekitegeeza omuntu okubeera mukomera bantu bangi bali mukomera lwa busiru ne kati nkola makomera nze nkola makomera ndi mukozi wa makomera ndi mubulizi wanjiri wa makomera sina komera nesiyingiramu bantu bali babonaabonera bweri lwa busiru ndi bwa Banambozi busiru Banambozi basimbe bateeka mu ggwanga kati atawo omuntu abudde mu ibabu politics buli muntu ne baganti muna politician abadde mulwadde bulijjo togobera program mulaba mutugobera nnyo bwayambuka ebweru wakkirira naye okujja munne mukomera omunaku atalina ne bamusasula mitwalo 10 yinza mukomera bugendayo bugamba nti oyo mumute era kyalina okukola bw'abafunye platform free gun free sam lunaku lumu sola tugenda kukola program nkubuli abantu abasinga okuba abagezi mu ggwanga muno ng'omu ku boy Peter Mayiga ate gwe bagamba mbu munyambi nja kubulira ensonga lwaki musumba nga tumaliriza ensonga eno Bayibuli egamba Bayibuli eyogera wano mu kitabo bikula ekitabo kya Judges bibalamuzi kangende mbalamuzi speed mbalamuzi tusomewo twabe musumba kyalungamye y'abalamuzi jaji y'abalamuzi abalamuzi 3:19 saate okutandika ne 19 mu luzungu bati ditono okoze si kyekyabu kyabalamuzi n'ekikomano kwa mu luzungu ye judges ne mu Luganda oloza kyekyabalamuzi amateeka ekyamateeka manyi bibuzabuza ebitayo bibiri 3:19 wagamba bwe watu ekyabalamuzi 3:19 mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa omukisa n'okukolimirwa kale weeroboze obulamu olyoke obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo kakati ntunudde mu kamera eri mpita bannayuganda mwenna abakkiriza mu Kristo ne mpita abantu bonna abali mu nsi nga mukkiriza mu Kristo nga olwaleero ennaku z'omwezi zino n'olunaku lwonze ne soda ku Expo TV ndagudde mu linnya lya Yesu nga ntadde mu maaso gammwe okufa n'obulamu bagenda kufa nga ntadde okufa n'obulamu mu maaso gammwe mwesalirewo omuntu yenna addamu okugoberera abayaaye bano abatamanyi Bayibuli ng'ate babagamba nti basumba nga si abatamanyi abamanyi Bayibuli naye nga bajeemera kyekola ki ate ne bataagala bafe bokka kubanga sitaani akodeko tafa bwomu era bagamba yajja okubba okutta n'okuzikiriza abeegasse mu kubba mu kutta n'okuzikiriza ng'obeegasseeko nze nkuwadde amagezi okufa nkutaddewo newala ekikolimo nkoze ki ewali omukisa nkulazeewo newala ekikolimo nkoze ntya omulazeewo yeerondereko weesalirewo oli wa ddembe lyo naye nze ne famire yange n'ekkanisa gy'ensumba tetugenda kukwata ssimu yaffe n'olunaku n'olu tusaakaanye Kayanja tetusobola oba alya talya tetugenda kikola Katonda ali mu ggulu ono Katonda si w'abasiraamu abasiraamu emanyi okulwana ne Katonda tulwanira Allah ono tebamulwanira jihaadi eno si jihaadi
ono Katonda w'abalokole yeerwanira entalo ze ye yamuteekawo yamanyi bwe tebikwatako si bizinesi yange bizinesi ya Katonda naye ate Katonda gamba mulina okuluŋŋamya okulumyaŋŋamya kwaffe kwenkola by the way tubayita mwe mwenna abalowooza nti mwagala okulwanyisa ebisiyaga Lama mission ebayita tugenda nju ku nju tutambula nju ku ki nga tugamba abazadde kubanga twagenda mu masomero amasomero ne gatulemesa why amasomero gonna buli somero litandika liba ne proposal emunga erimu n'abaki n'abazungu kakati twagenda mu masomero ga gavumenti getulowooza nti ga gavumenti yaffe agayinza okuba amangu mulimu ekibiina kye bayita USAID ekibiina kye kiprovidinga amasomero ga gavumenti ekibiina ekyo kiri ky'Abamerika kyadduka mangu ne kibagamba ate tumukiriza bajja wano kubanga ffe tugenda kuleeta tukole sensitization tugiriza abaana ku bisiyaga ulira abasajja bana ababbi abazibu kyokka be bagamba president asayidinga ebiki obudde obuzibu tulina muleke tumuleetera musumba ffe tugenda kujja tubayigirize tugenda teekamu ne lesoni ezibayigirize engeri gye basobola okwewalamu ebiki ebisiyaga amasomero gano ag'obwannannyini proposal zaago zikima bazungu ate bakitegedde ng'amasomero ag'amaanyi ge tusinga okutya gonna gali mu bisiyaga gano amasomero akabaka gye basomera gonna tugawulira mu bisiyaga kakati ate gano amasomero ag'amaanyi bizinesi n'ebisiyaga ekola sente kubanga omusiyazi kikyasinga okubala abala wennyingira ntya bw'okuŋŋaanya abaana 5,000 n'obandaga ng'obalina 5,000 nze bizinesi yange esobola okutambuliramu awo nkuwa bwe ziti amasomero tegakyali ku soda amasomero tegakyali ku bizinesi ya kusomesa kuyita abaana kubasomesa amasomero gali ku bizinesi ya kuyita abaana kubatunda musumba gonna agasinga obungi kubanga ate kino buli omu wakimanya jukira eno business buli omu agitegeera ng'akola nnyo kyokola amasomero bagateekako buli kintu kyonna kakati olwayo weebuuza amasomero abaana edda omusajja atera okwogera ebigambo biringa ebyekisulo ebyamagezi n'agamba nti omuntu oyinza otya okukeera ku makya soda kankoyo ekyama kimu olaba abaana n'okeera ku makya n'ogamba nti abaana bonna baayise bafunye 4 oli ekigambo ekyo soda ekigambo kye bayita paper kye bayita exam eba test okakasa nga buli muntu yenna bye yasoma abadde akyabijjukira omwana yenna edda baatugamba nga tukyasoma naffe tebatulimba twagenda kusomera nti omuntu waabuuka biro 50 pasimaaka ebaako 100% naye bw'obuuka 50 n'otandika waggulu 60 watt oba okoze kubanga olwanye n'oyita ne makati n'oyambuka kati olwanira omwana agw'ebigezo ng'afuna 70 ne baga yagudde baagala ina 99 watt lwaki kubanga bamusomesa pepa tebakyamusomesa kintu kumukyalenjinga gwatabaddeeko kikukyalenjinga lwaki tuwafunye 9 ne wobeera gwe soda nga omutwe gwawumba gutya ne wembeera nze ne bantu ala kusomero kati walawo nga nyala kusoma nga njagala mpapula ngenda ku St Mary's ngenda ku Simaaka ngenda ku Lubiri SS ngenda ku masomero ago kubanga they are not teaching they are teaching papers bayina access egenda mu UNEB by the way UNEB ebibuzo tebiva mu ggulu obinako obujulizi abasajja kati kankuka ebyokunywa ebyo sokoleke fete tujja batya kubanga we are men of God fete tutyabo Bible egamba twaki otya abasobola okuttako mubiri kati basobola kutta mwoyo gwo nze soda wemba mu nseno nga sikoze Katonda kyangamba kukola mba mberedde mu bwereere luumu yaleka ki naye buli mwaka kiki ekibaawo public holiday ensi yonna tewummula ku lwaluumu kiki kye yaleka mu kibuga mulimu ekizimbe kya luumu ekyobugagga kyalina mu malaalo ge naye kozi n'amalaalo temulimu nadda gwe mbuli ekizimbe kya luumu wekiri naye ne street namba balinako ebizimbe bya luumu street ebizimbe yabyeddiza luumu not fear these people batukisiza bwereere waliwo olunaku lwobote olwamini we luli eggwanga lyonna leera lifuga abo bonna tebagenda kulekamu kyokka tegenda beerayo muzeeyi kati buhabulazidde sirowooza sajja yabanunula akoze ekyali we w'amaanyi naye ekyali we mwagala nnyo lwaki amanyi okupulaninga abasajja abayaya bamafiya babadde baagala bakwate jukira abasiyazi balina amagezi ate bateekamu ssente badde baagala kituuka ekiziro omanyi pulezidenti Amini kankuweyo akagero kamu
Amini wanudde akeera agamba nti ettaka lyonna buli wosanga ekibangirize kolerawo. Amini alagira. Amini amala okulagira buli kibangirizo omanya abaye kye baakola nga kati Amini taddibwamu. Kubanga Amini yayitakola ki? Naye tumukola akabadi. Bakeera ku State Square nga batandika kulima. Neddawo temulima wagambye uli wala ekiki. Aneda katwetaago tukitereezeemu. Kubanga sentiment yagaye uli wala ekiki. Constitution yakamwa n'agikwatamu. Kakati ne bano abasiyaze badde bapulaninze. Museveni etteeka aliisa basooke bagambe nti bateekemu bakwate buli muntu. Kyonga kiti kiramye bulungi. Akiddemu. Naye nga musajja muki. Ate nga bagambe yali emabega. Siya. Kubeera wo following abantu bannabyabufuzi bongambyeko. Babeera ku pano n'agamba oyamugula alete etteeka yamugula n'oli yamugula. Ekyamazima Museveni tayagala bisiyaga ng'omuntu. Naye nakikugamba nekigamba nti bizinesi y'ebisiyaga mwali. Kubanga tebajja kugamba nti yatandise biraba leero. Bwe bakugamba nti abasiyaze balina budget ebadde ereeta bino bisimanyi bigirisi bya biki bakozesa. President mugezi tewali kati soda nkugamba ebigambo bino. Teba kulimbanga era president akulimbanga. Waliwo yajjanga naye n'atulimba. Omanyi obulimba bwa politician kugambye bonna bayaaye ba Bobi Wine ba Museveni bonna bayaaye. Ekigambo we bakugamba nti oli mu politician that's why ife abeeruweru oyo Museveni yayonona ebintu bya jjajjange. Tatusasulanga. Hali kala moja ateekayo ba minister. Kakati ulira uffe batulimba batukola akabadi. Najja nakugalo yajja ngala banne kino badde sikitegeera badde sikiwuliranga nako. Otegedde. Waliwo n'omukulu yafudde. Kati ekyansesezza oba yafudde kokolo. Yagamba nze nabadde manya alina Italy. Nti yagenda Italy mo. Abaakulimba. Mbwera gye yafiidde abadde tamanyi nti kyali. Soda abaakulimba wano we tuli. Museveni amanyi ono okusinga gwe yazaalibwawo. Otegeera? Naye ebintu bino bisooka okujja. Basooka ne batabitegeera ngeri gye bigenda okukolamu. Naye mafiya ono yajja nga amanyi ekigendererwa kye. Omanyi soda nze sobola okujja n'enkuwa ekintu. Naye nga gwe tomanyi lwaki nkikola ki? Nkikuwa. Anti lwe n'enkugamba nti bulijjo soda kukuwa bino. Ntegeeza kino. Kakati bw'amala okutegeera kye kitegeeza naga no sinza kutunda Uganda mu ngeri efaana bwetyo. Eyemu Museveni tayagala bisiyaga. 2. President ebisiyaga bino abasiyazi bano bagenda nnyo n'omuntu gwe balaba nti yatambula ennaku zino. Abantu bonna ba mafias abala bagala eggwanga be balimu ku bazungu bano. Abazungu bano buli batunula tebabeera ku muntu tibakwagala. Baagala service yo. Bebetegereza Museveni ng'ali myaka 80. Waliwo evvubuka ebipya erize ne pesi. Gundi togenda yeeyo. Gundi. Atulira. Emeza gyozzeeko ate nga kuliko ebintu by'okunywa. Evvubuka epya lize ne pesi. Liri mu myaka 3. Waliwo evvubuka epya awo. Limuhozi kuba nayo lize ne pesi. Kyakoze mu kaseese wano. By the way tujja kwogera ku muhozi. Naye tuwagala kwogera ku vvubuka lyo li Bobi Wine. Lize n'amaanyi ate likyali lito. Nga bagamba omugezi simba n'ekigere sayidi eri. Bali aganaga. Era nze tunulira abantu nga bali ku medias. Waliwo omusajja omu namutwe naga. Bamuga nti Bobi Wine sebayira. Bobi Wine obibi. Oyo gaba president. Bwe basooka mukomera nga omusajja amaze okuwangula. Bobi Wine. Bwe basooka mukomera. Kakati nze kankubuli abantu bamanyi byafaayo ate nga babimanyi. President oyo yali akwata obukulembeze. Waliwo abantu abamu abaali ku sayidi eri nga balemeddeyo baba ku propaganda ne baganda bomu babatira luzira. Bimu kubasooka okuwanikibwa bakugamba wotoma mu byafaayo by'amakomera. Waliwo abantu abattibwa kati bano abantu abava mu makomera singa obakyazanga abaali ku kondemu. Waliwo abantu abattibwa nga nenga bagala kugatta ku soda bagala programu ya kutta soda nete bajja mutta bwomu. Noba wowe bagattako awo ne batta kirindi nenga bagala patageti ya muntu omu wabanyiiza nnyo. Lwaki n'okutukoolayo President Museveni alina abantu basonye naye lwaki ebiseera ebisinga wayogera ku Amini atabuka. Waliwo kyegendereza. Obote byakola byali bitono. Naye lwaki omulambo gw'Obote teguliwo wano. Ogwa Amini weeguli. Abanamulabako nga mulamu yalejja mutta. Musumba tusiibule obubaka bw'obusembayo ku nsonga ya Kayanja ne gundi yaffe no mission yaffe osibula abakulaba ku expo oba oli awo tunaddiŋŋana nga Mukama atwagala. Njagala okusiibula nga nkugamba ebigambo bino soda. Bino bye bigambo byange ebisembayo. Nina obukakafu
mu Bayibuli n'obukakafu mu nsi gye tutambuliramu nga buli muntu yenna akola agenda okukola kye muganya okukola oba kye mulabudde eno prophetic warning nga agenda okukikola oba alitegese okukikola ogenda ku receiving ekikolimo kubanga n'abantu bennyini babawaliriza mukole bino baliko ebikolimo bakolimire waliwo omuntu omu ayimirira katuuti ke n'akulembera abantu bulijjo nga bagamba okulumbagana ate ye alumbagana buli sometime alumbagana n'ebigambo bye direct sijja kumwogera kubanga ali anointed nange mutya era omusajja yakoze bingi ebirungi byayina naye kati season eno ali ku bibyo byokka naye aliko ekikolimo soda buli muntu yenna kambawo ekyokulabirako soda buli muntu yenna mu ggwanga lino soda tolaba kati wooli wano mukama n'amala akuvireyo n'akuwa omukisa kyosinga okwagala okutandika nakyo ye famire yo naye ba ku muntu olina obugagga buli kimu kyonna kyowetaga ng'okiina naye nga n'akaana ak'emyaka 5 tekakyasobola kukusemberera ninga alaba woolaga nga ne woba oyagala mwana akusemberere ononye wa mulala gwe kubya n'ebifaananyi abotegedde gyatututte oba nze yetumiikiriza omuntu oyo waali aliko ekikolimo ekimuliko kimanyi ennaku gy'ayina mu mutima togimanyi mmotoka zovuga ziriko namba zo buli ennyumba gy'osula mu bbanga olw'ekkomeri abantu bakugamba nti owulira abantu nga bakugamba nti abantu bali makanina eyo bakabira eyo ne lwaki omuntu yawaayo n'afuna kalina ne bamugaana okuzaala atunulira kalina yonna n'agamba ne Ibulayimu kyamutuukako ko wande n'agamba naye mukama nga takyakaabira kugaggawala kaga naye mukama ddala ebyobugagga bino byonna byenkoze bisikirwe omwana atali wange kwe kumuwa omwana nga kiringa ekikolimo mu nnyumba yo butaba na mwana nga buli kimu kyonna akiyina bano abantu balina ekikolimo ne weyeebaka wansi bw'ati n'alowoozamu n'agamba nze ani ku bugagga bwe nnina singa kasoda kali wali muwala wange bamutikkira nga sobola na kumusemberera nze ataasoma kato kino kyeyakola okuzanyira ku kitaawe ono ate ne bikolimo bimuva yatandikira ku kitaawe Bayibuli egamba tya kitaawo neki mu nsi tulina mu bataata bameka tulina taata yakuzaala soda ne tuba ne taata ono akuyingiza mu nsi endala aba akuzadde omuntu akuzaala okuyingiza mu nsi omuntu n'akuzaala okuyingiza mu bulamu bwo bwatondebwa okubeera oyo aba taata bw'okeera enkya n'omugolokokerako byo bino ebikolimo famire ye weeri naye tesobola musemberera abantu abalala be bagikola batya omwana ali ku celebule kitaawo by'otasobola kutuukako kati kubanga soda by'otasobola kutuukako mu nsi abaana bo basobola obituukako naye gwe ekikusanyusa ng'otudde wali tolaba bulijjo ku celebration obeera wali nga gwe waweerera ne bakuteekera ekikoofiira Katonda takyasobola gifuna n'oyambalamu ne ku gawuni awo takyasobola gifuna ne bino byakweya nabyo tebikyasobola kuzaala baana basobola muwasanyo tekisoboka it is a curse musomba siibula kuba emmeeza gy'ogenzeeko eyo ebyokunywa nga bya bbeyi kakati nze nkubuulidde abantu bawadde ekyokulabirako bagenda oyo aliko ekikolimo aliko ekikolimo otya ng'avuga mmotoka maama batambula bakuba steering nange nesibera kuno baliko ebikolimo they are cursed twagala okubasiibula tubayita mwenna abalina information zomwagala okutuwa naddala nga mwagala okuyimirira naffe Rama Mission Team nga okutambula ffe tetwagala kujja ku bino byammwe byaki tutambula nnyumba ku nnyumba we do sensitization tugamba abantu ebisiyaga bijja bitya tugamba abantu tuwoninga abantu ebisiyaga engeri gye bitambula mu masomero tugamba abantu engeri gye biyingirayo twagala okumakinga all the Ugandans to be aware ate twagala tugamba n'abantu okubanga bazzaamu abaana baabwe ki essuubi kubanga n'abazadde ewaka bafuuse ekizibu eri abaana omwana ava ewaka ng'omumazeemu amaki amaanyi ate watuuka ku ssomero n'asangayo oli gwe baplantinzeyo nga yalaganga ayina essuubi so tugenda tubayigiriza engeri gy'osobola okwogerako n'omwana wo engeri gy'osobola okumuzzaamu essuubi omwana wo n'atambula nga ayina essuubi bw'obanga nga toyina ssente ziwerera mwana ffenna tetulya ku kusoma tokkiriza muntu yenna kutwala mwana wo nga totegedde gyamukola ki kubanga buli kintu kyonna kye bawandiiseeko cheap kirina akapande emabega kagamba nti kyaki kiri expensive kijja kuba kibi nnyo muzadde gwe atulaba ku Export TV nga twakusomesa n'owo omwana wo gy'otomanyi gy'alaze ne bakeera enkya ne bamuli ebisiyaga omwana nadda ku kyawo n'akuvumisa kwa Bayibuli nti omwana omubi avumaganya nnyina mukama abatuweera omukisa ennamba zange ez'essimu bw'obanga olina kyoyagala okwogera naffe kyoyagala okutuwa ennamba yange eri 0709 83 77 11 nkubira ng'olina information nina esobola okutuyamba esobola okutugattako ng'egenda kuyamba bannayuganda soda ajja kumpa platform
ensonga yonjigusa mukama abatuweera omukisa. Tweyanziza nnyo ye musumba Serwadda, ensonga zo ziwulidde. Eno disclaimer, ebigambo by'owulidde bya musumba. Aba ayinza obutagiteekaawo mu bigambo naye nze kanjikube nakamwa. Ebigambo by'owulidde bya musumba. Oba oli awo ng'olina obutakkaanya bw'ofunye mu bigambo bye byayogedde, Expo TV eri open. Just to contacting ojje wane eno. Oyinza n'osaba n'oganze njagala kutuula ku katuuti naye tukontane ffe tetulina problem. Ojje wano ku Expo tukuwe platform ffe tetulina tab, just twogeramu obuntu butonotono nga bw'omanyi ensonga zinene zeetaagamu data biki ebyo buntu butono nnyo ffe ne tukuma omwoto. Amannya omwana soda abe yakutte omuzinga gwa kamera. Abo bonna be nagambye mu process y'okulanga be batuyambako okuba nga tutambula ne tukutuusaako empeereza ennungi. Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.